mukwano gwaffe nno abadde muntu waffe okumanya ekiseera ate nze abadde mukwano gwange Ssekityo kandi wa family. Abadde alina ebintu bingi nnyo byayogera nga byonna byabufuzi kyembadde nsinga okumwagalako nti bw'oba tobyagadde naye biwulirize ona agenda okubikolako analysis birina kibigenda sisita yankubidde ku ssaawa nga nnyeza ekyo mulamu watamali mulungi kuba yakula naye kyenkana ng'amutwala nga mama we mukyala Sally. Kikyoyinza obuteerabira ku Tamale Mulungi? Weero nga munnabyabufuzi abadde muntu ali bold bazibu nnyo aboogera buli kye balabye. Tamale Mulungi ng'abasinga abamu abalwanira n'entalo naye gwe bakikulemye okwogera nze nja kukikwogerera. So ate nga bw'owulidde boogera aboogezi abamu ate afaayo nnyo okunoonya bwino nga bingi nnyo byayogera gwe oyinza okuba nga tonnabikolako research kiye ng'alina kwasinzidde. Yes. Olowooza eggwanga mu saidi ya politics lifiiriddwa muntu kikaaki? Ombuuziza ekibuuzo ekirungi. Oli ayinza okuba nga si mukwano gwange naye ate nga byayogera kati nga ffe bannabyabufuzi bwe tubeera mu kalulu saagala abo abampaana bokka era njagalamu abo abakritisayizinga ne kinyambako okutereeza eggwanga lifiiriddwa omuntu ali bold abadde akoona buli omu awalala ng'oga nti ayitiriza alimba naye ng'ate nga olina kyosiikuulamu n'ofunamu ekituufu. Siuga nti byonna bibadde bituufu ebimu ziyinza okuba nga zibadde entalo naye osigala weetakula omutwe lwaki akyogedde ng'omuganda bw'agamba nti awali omukka. Onooka insight akamu k'otasula mwerabirako n'ogamba kaneeno. Bwe tukyasinza kumwerabirako we nabeera minisita w'ebyemizannyo waliwo byerabira nti ndowooza tulina oluganda nankuba nnyo ku bye nakivubo kyenakola nakubira sisita wange oyo mulamu we nemugamba mugambe alabika yeerabidde ate ayisizaawo nnyo kyeyakola yagamba oyo sisita ntugende tumukyalira eka najja ne tutula bulungi nnyo ne biggwa siyinza kukyerabira kuba yategeera ensobi kitalo nnyo munnaffe tumusabire afune ekiwumiro ekyemirembe alumiziddwa ebbanga erimala ndowooza abadde atuuse wawulira ng'ayagala okuwumula naye awumulidde mu maanyi mujjukira nga tanaagenda ku kitanda era ng'akyagenda ku leedi era ng'akyasabulanga bulijjo ojja kulwawo okufuna abantu ab'ekika ekyo. Senior man, Marshal quality atamuze obama ulinde president writer abadde analyst abadde kosa bila kuti era nayogera ebintu byenga byabo. So for me we are here to celebrate Mr. Tamale Mulungi okuba nti akuze nnyo nga ffe kubanga tumuyigirako kijja kuba kyangu generation yiri ya nti abantu abasinga bakamala kwogera speak anyhow tubalina kubali factual ngezi Mama Tamale Mulungi abadde tayogera kimu batalina facts. By the time alweeki bamaze okukola kidibinga okukola information yakyo ate nga tatya waliwo okutya yeteerya waliwo okutya nga tutya mu kaseera ako naye nga ye akyambala tatyabwe nti kibira ddala ku mulimu gwe nti abagenda kusiginga ku tuufu gaba mazima genyi babagamba nti kino bwekiti kiba kijja okubeera era nga y'omu mu Uganda y'omu abadde asinga following ennene online publication zonna nga sirowooza nti posirisima yaliwo naye ate ono ye yali yagimenya ate lyamusinga yes tagenda kuzikawo era enyalemu Uganda bafe benyalemu bagenda kufuna muntu nga ye tebamulina era tebali kufunafunaawo efiiriddwa one of the strongest pillars ez'amaanyi ennyo olwali mu generation eyamulee nti kati obanga omuntu ali old school naye ng'ajja ne balowooza nti bainfluensa baliku nga ye abagatta bonna. It doesn't have to be nti ye abadde yagenda no
nga n'olwali lwomuyimiriza nemuyita ba influencers olwaleero nemwami Tamale nga n'okumuhosting kati even hosting a man like Tamale, extremely careful. One, you have one who was already ahead of him. Two, ekitali kyangu ekyokubiri n'okuba nti kyogenda okwogera okyekakasa ate ng'olina okukidifendinga you cannot challenge so nolwekyo nti tetunnafuna tudde nga journalist ate nga old school si wakakati ababaddewo emabega osobola okujja n'otula naye ku set oba n'otula naye anyway muchallenge politically socially kozi byatamanyi byamizannyo ebyo naye nga nabyo nga badde agezaako so sekibadde kyangu era kirina kuba kyangu okusaamu manyi ndi muntu bakembetrate so nabadde waka nade njogera wamu n'omwami era wamawulire apparently twatuyina discussing about ya politics namba mubibaira kimanyi ati nekuna matwanga shumba ina namba omwami ato nabadde waka tazikawo era abalaba TV saawa zonna manya bikola naye twanye nnyo okubanga tukola legacy ey'abakulu batamala emirundi ki tokoma muyino mu generation eri endala naye generation Z eno nga naawe ojja kugijjamu nga osobole okubanga okyasi oli relevant nga towemudde oyogera ebintu byomanyi fasa okuba omusajja yali yasoma amawulire ng'agamanyi yali reporta yali yagawandiika kati tulaba olulembe olw'amawulire faayo nnyo olwaleero jjukirwe kintu ekirungi nga si kyakubeera okusiina nga si kyakuvuma abantu si kyakuva abantu wabula nga n'ebyoyogerwa tuserebratika obulamu bwa mugenzi nga naye tusobola okuserebrati